Father John Fisher Kaizi, Father of Wabuyambi Parish, ategeeza nti ffenna ng'ennaku z'omwezi 13 tugenda kukyaza Vice President wa Uganda wekitibwa Ageesigika mu programu yaffe yayoyota buyambi. So njagala okubakubiriza mwenna mujje twanize Vice President ate tumalirize ne Eklezia w'Omukama mu programu yaffe yayoyota buyambi. Kakati mwambusulwa ekusooka njagala kuddamu bintu bibiri byokka. Waliwo bintu mukyala Namugabi yakoonyeeko. Njagala kujjukiza mukyala Namuga actually ne mukulu wange Kansonsi bambi nti bweyogera ku NRM actually bweyogera mundala mu region yaffe eno gye tulimu NRM yali mu opposition. Ze mu district ze nakakyalira the other day nali Luweero, the other day nali Mpigi. Bakansala almost 80% ba opposition basiyamani bama district. Ningo jeko nature of course out of 27 districts NRM inako only 9 chairpersons. We are the minority. Bino byonna mukyala Namugabi ffe tusigade tuweereza ssente mu districts niyo tuuka ku district nga ne chairman wa district amanyi bigenda mu maaso amanyi even the simple things. So nze ndowooza nti kyetuba tukola mu kiseera kino kyetwetaaga I don't think kati nakusonga lumwe twetaaga kukolera wamu okuimprovinga service delivery ku ground. Otherwise bino byonna byogeddeko mukyala Namugabi bidda gy'oli because mwe mu controlling almost council zonna bidawone district zetuliko nga chairperson maybe Sembabule district nga Kiboga district nga Gomba out of 27 we have only 9. About in the country how many districts? No, but nkugambye nti nazizogere nenda katusooke wano kubanga entebona area esookera mu lujja. Kati mu sub county we have less than 50% chairpersons as NRM. So actually kati opposition buli kimula bitagenda bulungi ku nguudo ku malwaliro opposition tulina budget baweereza sente z'enguudo tezuka nabadde Mpigi oluguudo lwe baatulaze ne mukyala Nabbanja nga balutako miliyoni 35 twagenza ogenda nga tubateka nkowadde enkumbi enguudo zonna. You are the people mwe mu government. Yes. MPs, you are ex-officials of the district, you are the chairpersons of roads committees. Niye temumanyi buvunaanyizibwa bwammwe esente tuziweereza muli wano bimwogera wano si bye mukola ku ground. You need to style up mukyala go back mulabe ebintu nga bigitambuza kwa sente tuziweereza. Kakati mwami w'omushana yes ekisooka nga decision y'okuggalawo